omwana yali mu myezi nga 6 ng'omuwala n'amutta. Kakati bw'amutta n'azzaako n'ekyana. Kakati ekyana kibaleeta ne basuula awo. Omwana bwe yasala yamujja ku nnyina. Nnyina n'amutta n'omwana n'amukola ki? Kati omwana n'amuleta n'amusuula mu kivu. Kati fwe tulonda amaiti y'omwana kale tumanyi nti mwana waani kubanga abadde alina sayansi bw'akutta akwokya. Fwe sineetakola ki? Naye tukivumira nti ono omuwala yasembeyo yamusse bubi bayika basse kulwanagana n'akuba ennyondo mu mutwe. Tusemberera wa poliisi omu. Tutwasemberera wa poliisi omu n'atugamba nti omuvubuka tumuleese atulage wawe we yaziika ebisigalira by'omwana oli gwe baasuula wali ebbujja eryali wali. Kati abajje batuleese emyaka. Naye of course era tukyali mu kutya. Tetumanyi oba ali omu oba bali bangi. Naye at least twafunyeko obuweerero. Nyumenye tugenda nti kizuula nti omuvubuka oyo alimu obubibbi. Kati omuvubuka oyo ng'alimu obubibbi poliisi yakamukwata emirundi egiwera 4. Naye nga bw'omanyi nti obuzibu obeera mu kukwata omuntu poliisi ekiwanvu yamu nti tewali tewali bujulizi. Naye nga ekintu ekyasinze nze naddala nga nze okuneewuunyisa mu bantu abasirise bo badolooza mu kitundu nti oba banywi banjaga oba banywi ba mwenge omuvubuka oyo nga oyinza n'omulinnyako n'otambula n'ogenda. Nazo zivudde nga nnungi nga musajja mulamu ekitegeeza nti buli kikolwa kyonna kyeyakola yakikola ng'akimanyi nti mulamu. Of course tole ayongedde okukakasa nti ddala ate akyalina consistent nti abakazi yabatta. Ekirungi nti n'ebyambalo ebimu bye twasobodde okuzuula mu toilet ab'enganda z'abo abantu babimanyi kubajjako DNA okukakasa nti emirambo gye tulina gyabwe.